tyabadde avuma kabaka ebigambo ebitawulirwangako n'amuvuma n'amujeegula n'amulangira obutaba mwana wa ngoma n'ebifaanana bwe bityo ebintu bino emmengo banga lyembadde mawulire ekyo kati kijja gwako 3 gwe ngaaludde mawulire the issue of kabakazi paternity ani akikumangamu omuliro every time neki no wakati mumwalo nabawandikira akatabu Katikkiro Mayengo mu Bwakabaka bwa Mutembe. Obwakabaka bwe nawandikako bwali bw'abatatembwa. Abatatembwa teboogerwako. Abantu tebategeera kye nawandiika. Ne mbagamba Katikkiro Mayengo yali musajja mufere. Musajja mufere nnyo. Bamukwatako nga asudde esefulya y'emmere mu nnyumba y'abambowa okumanya Mayengo yali mufere. Obwakabaka buli ludda bw'olewandikako batatembwa buli ludda which part of the country genda okubeera Equatorasi aba buli South Africa oba wanze ne bawandikako abatatembwa naye nkugamba nti Mayengo yalina basajja be kyewakutte mabeere ga mukazi makambuuzi n'empangulula baali basajja mu Bwakabaka Obwakabaka bwe butatembwa kabaka wabo nga yani Mutembi Katikkiro nga ye Mayengo aina mabeere gambwa Katikkiro kyewakutte mabeere ga mukazi ne bwakadde wategagwa yatigumya abantu kyewakutte yatigumye si kyewakutte yatigumya butatembwa ate ono omulala yali ani makambuuzi n'empangulula yalinga munnamateeka nga bujjala oyogera ng'apangulula ne bamutuuma mpangulula basajja abo baatigumya butatembwa ne balyoka bakola ekibinja ekyabasajja abaakeeranga okutawa okunoonya busuulu asaakabizi kaakoze abantu kwe kubatuuma ababizi mu butatembwa nga babayita ababizi nga bafula ogamba bakaka buli South Africa jagala kwetegeeza bwe bunoonye gye buli Quarterlas bunoonye gye buli manyi okuteekamu ebintu byammwe abasajja ababizi BLB buli lunaku bubbi yali yetunda ki mugamba mu Buganda Land Board ebyammwe nze sibimanyi ogambye buli lunaku bubbi nze mpandiika bitabo bya BLB naye kaatunda nikaggwawo akatabu kati waliwo ke nawandiise nti olutalo lw'ekidoli n'omukooto omukooto yali ayagala kunya mu kidoli ekidoli bwekyanga bwe kifuuka poti ekidoli kyakuba omukooto amade nawandikidde olutalo lw'omukooto n'ekidoli lwanyinyintira ng'omukooto ayagala okunya mu kidoli ekidoli nga kyevuunika ekidoli kivaawo kiki kyebataddewo ekidoli bw'okiteekawo kirina okulinda bakiriniyemu ate kivaawovuunika ssebo ekidoli ekikyagala ekikyagala kinyomu misango gyo kinyomu kinyolo kinyomu kati omukoyani yawanga ekidoli kivaawo bwebaana yanoonya ebidoli ebirala ebyangungu ebyo byeyanyengamu nekino kyamulima kyamukuba nakireka nga kyekyotera kyerakayita kidoli kyamukuba amade ba nekakanya obujozi bwe nekakanya yalina nekawololeke nako nekagala ekidoli bakawolole kyakubakawolole kikabolotwe nekirwaza ekidoli kyali kyawa netemeteriyo obote yatuwonya nnyo nyamwana adimayala ova obote kuntwaitumene Baganda era Abaganda bakuwulira yes obote yagamba obote manyibi yatuwonya buwulira obote problemu ye yali yagana but I don't see what Museveni has done which obote could not have done if the Baganda had accepted the 66 constitution yankaga mukaga tijjawo Bwakabaka obote said my quarrel is not with Buganda. For ababiri seggwanga bbiri zemeddwa mu luyumba lumu nze ne Muteesa has conspired to overthrow my government. Muleete kabaka omulala n'olubiri ndudde abirire. That was Obote's offer. Kyeyagamba Abaganda? Yes.
Mawanda n'alulambula omusajja bwa Kabaka yekka bonga buga nti alikomawo nga bwe bamuwangangusa abazungu n'akola ki. This is what you Mawanda yali muganda wa Kabaka ng'ate lwaki alulambula nga andi mukulu we yali suppose okubeera Kabaka ne bamubba abazungu bamuti ne bawamuteesa they will manipulate. Era waliwo feud ne muddame lya Muteesa akugamba temujjangu omwana wa Mawanda naye oli kikulu Buganda betugananga omwana ngono mutemu mugendanga ewakimera be bamulwanyisa beewo abo be balwanyisa Muteesa ekyo wakyogera luli. These are the people who are fighting him. Kuba kitaawe yaga if not mumujangawa ewakimera kati abaana bakimera be balwanisani nanti babagamba ifu naye ono bamukiriza anti yabalikogera kyovola bamudisqualifyinga okimanyi nti bwe bagamba nti mwana wa Daudi chwa ochenyi the Mengo convened the meeting under the under Katende was a oya ne basomedde amiri ya Muteesa lyali mu bagondi bana abasajja abazungu Gureji and what bali Gureji somebody yali kampuni y'abazungu wano nga y'amaanyi muyalireka kakati bonga kibagezaako kugamba disqualify this man fetutuulewo abakimera. Two, Kabaka kyayina nti oli Muteesa yalabiranga banne nga omulangira takola mu Buganda omulangira takola. But when you talk about the kingdom esoloza omusele esoloza naki yes nona atalina kyalina nti omusajja omulenzi ono afukula yali ajjayo kiroziro yise ekikadde era akibbireko abantu akibbireko abantu if the Baganda of that time bagula Rolls Royce zaali mmeka Rolls Royce zigulibwa bawalabu bakabaka ba Saudi amakumi aga eya yekola inginiza Boeing ye company yemu Rolls Royce opimisa mpimise kanti eri mu dduuka ya display hapana era Muteesa describes nti ye yali agitaddeko n'essanga mu maaso kyova olya ssanga lya mbogo njovu si lya mbogo ekitalabikalabika yessanga lya mbogo unique something unique teri ssanga lya mbogo tekiriyo liba ssanga lya njovu essanga lya njovu so bayita ssanga lya mbogo very unique ekitalabikalabika era ayinza okubanga oba yategeeza nti kitaawe yagenda ye n'akomawo very unique teriyo ssanga lya mbogo tweteka nti the ivory of a buffalo tekiriyo erinnyo lya nkula libanoonya erinnyo ly'enkula yes kakati obwakabaka bano nti balemeddwa okutegeera nti obwakabaka buno si bwebwo obwalabiranga abalangira tu buli wolya mulangira mu Swaziland mulimu miliyoni z'abantu 2 abalangira n'abambejja bali 9,000 onobalabira onaabasobola omalawo ddi obamala ate bazaala. It is a time of educated people. Abalangira n'abambejja baali kitegedde abaana baffe abasomye tebajja bawa ssente. They lose respect to you. That's why Machiavelli wound Plato says a king must be a philosopher king surrounded by a council of wise men, must be the most educated person. He must have handlers, not advisors. Can Museveni ask Butcherman for consultation? Maybe. How? Which on what? Maybe why the appointee? On what? Nabagambira mwenda yakyogedde nti I found out Mirundi to be a reliable man. Bamugambye nti ffe yatakuvumanga. It was a mistake. Mwenda yinza okuba nga ekifo yali akyagala ye gwe baatuma. Naye nabulabanga mwenda. Tasobola kukola kifo ekyo. Waliwo ebinene byaganye. Yali akyagala.
Maybe. Press secretary? No. He has been offered ministerial issues and refused. No. Bamu omulimu ate banene bamu obwaminisita banene bwamanamayire nabagenti mwenda bali bamukwatiddeko mu State House President namwembalasinga nga atutte ba investors nga ate bane bamuliddemu olukwe mwenda ayina ewajjeno gye yagenda nebamukwatira ku geeti okugenda mu Nuupu abavumu abamalewo ate they cannot do without mwenda is the brain behind 90% of what is happening in government originates from mwenda kyola mwenda bwe yabadduka ku kyagwa era ne muno bana bamukoza abalwanagana Mirundi Gasumba ne Balamu we are sidelined tetulirimu abasajja kubanga ono mwoli mu kintu kyabwe mulimu omuntu omulala era esiko lya mugulu tebagenda Masaka waliwo akawumbi bagende nze mulimu besiko nabo kawumbi olirya ddi this is the problem with you ogamba ate bweberi yakawumbi akategeke Masaka nkoledde muhoozi kitalo yangobanga mubbi wango zina Balamu akawumbi kali nani bazina mukawumbi bagenda Masaka bagenda ludda wa negasumba yakayina tukasumba tayitalimu bamu Balamu yakayina nze kaseke kintu kibeera mu kabanda tokyenda bamu kabanda ojjange kasote kamu kabanda nze nga nziruka buddusi wangamba seggona kojja si wanganga nti sirumba kojja mama yangano okulumba kojja nange kabanda kojja olumba kojja ulira kabanda no yambala bwotyo is my kojja anti no yambala bwotyo wali mula bigonga kali buyeka kali uyu kabanda sibeera naye birondi kojjange nze nkubulya nti nze amwerona player abantu bamanyi Museveni kye namukolera yangobanga mubbi wankoko bannemerako yebereevu muhozi kikisimi awe nze siruzinga mbeera mu bantu nesibeera nabafere nange nfiire mu bufere bwabwe eno gurupu erimu nebonotula nabo muwakati wali kyebagenda kuwa bo bakolera ku go hunting dog and master oyina okukwiza okunyamu okunyalamu bakolera ku a weak European officer to command a brave African to be under a European commander. Hunting a dog. When you know, a group of you. Bayinza kunniyamu. Kyo kimanyere. Siyinza kunniebwa. This is same group. Nze tebanniyamu. That's a day after job. Okugula ebisinde. Omulimu gw'okwogera. Can you tell me 1.7? Is it a job? When you have given 7 million to another person? Hey, what? To associate with them banna okutula nabo kola mu State House kitalo nnyo mmwe temujja basobola izola naloga nti man like me they can do it out to you nembera y'emyaka 2 yali alowooza it'll go back to his home myaka 2 of how of miserable life abana nimukubye joko ofuna ayina ki ofuna ayina ki nyegubaniyamu this is the practice ey'okunia okunia is the practice nti politics is for sharing. Politics is sharing a common ideology. Politics is who gets what. They give more money nti bakwata million 5 ne babiwa mu kalobongo bali bazimpaddeko tulina omuteeko waganti ajjagenda akolete embwa yaffe ejjagenda tujja kuba tetulina gwe tukozesa kino kidoli kyaffe tulina kiniyo okukiniramu nga bwetukikanyuka wali kikomawo ate nga waliwayagala okulya mukikanyuka kumpi awo wayagala okulya kusumulula empale tukyanguyira mangu ekijja ku puleze nekijjayo kali kagala okkinyamu waliwo akakiiko wano aka publicity mbulira nzeyanniyemu ngende ewakaliisa mwalina shares ndi musiru amwe hayi nakola nabo emyaka 14 nabategeera nti gweyina okuba wookoma twade ku pressa kakati omwana omuto omuvuka omuto owegisu nti feudalism tulwana naye obulwanyi oba teyatugirawo amateeka g'ensi nga avumye Katonda ebintu bintu byojjono kuba mutayimbwa mu mutwe ngoba mu kika ngoba mu bintu bye byonna omutugeni ng'obuni obutamusana mwababyagala Abaganda babyagala bagenda mu bika bagenda mu nnyimbe nze nabagamba mungobe mu kika ky'enkima nkole ekyembizi ekyembizi bwekiri Kagodo zamulidde Kawuluga
ng'omukulu w'ekika nze matu visitira ate n'abawala mutambuza ddembe n'abawala ab'ekima nte netandika obbabiriga babanga nabo mbalya mbawutawo ekyogo nentubafuumula mu mitwe nze mu nsi muno siina kyenyinza okukolawo ekika kyenuwamu kimu sindewe wa mukwano gwange ekyusi enamugongo nenansana yasinga kati okukola embizzi ennungi kyekinuwamu kyokka kati mba sikyagiriri ate nyinza okuteekawo enkola empya nga ate njirya njirira ddala tenza omukulu ate wulire enkima abaana zibazaala mu biyayo oba mu nkima zinnewazo beeramu amagezi enkima wezizaalagana anti weddira nkima lwaki ebika ebimu byewasibira ne bitewasa mu Buganda mbwebyo kabaka yabikkiriza kisiiba kyabakatuli kinti kati mulye ku nnyama kalinaali agambisibane ebintu ebitali fikisiti ebyo byannema eddiini nsomamu katonda nendya kupirawo nawalo neŋŋenda nebugi olwavudde wabugi nga tinalaze mu kanisa yange nenkumamu wavudde wabugingo nogenda musabo kankaka yansanzeewo okujja okukola puroguramu nagenze batundayo banzite nze mbakomye ku gezi bwe babanywereza bwe bawaguza ne banzita erimba nagenze ku bugenyi so waze nobanyonyola otya ebibaddeyo but why is it becoming easy to attack the kabaka? It wasn't like no, before. Democracy. Ono mwana pulesa let me tell you what happened in Saudi Arabia, the colony prince. Bamugamba yatta Kasogi. Namaga yawemudde. Yafunye relief kuki. Argentina kuwetundayo. Ne babaguzo Saudi Arabia ne wangula kwa jedira. Whoever calculated it was smart. Waliwo ne World Bank. America yali mu kibinja kimu ne Iran. Ne baba kuba ne batwala n'emijozi ennaku musanvu nga Iran ate eri bawangulako ddi era batandikirawo boba mu nteeseganya wakati wa Iran nani to reduce tension through soccer. Kakati what these people take the British monarchy. Diana yabunyaabunya gavumenti obwakabaka bwa Bungereza, but these are tolerant people. Why? Balabye ebintu bingi nti Cromwell, Lieutenant General Cromwell yawamba obwakabaka bwa Bungereza, kabaka n'amutta n'ateekawo gundi parliamentary democracy. What happened? Naye bwe baamutta democracy yaddawo naye obwakabaka tebwaddambya bufuzi. Queen buli gavumenti ebayiye olwotuula mu ntebe ng'aggulawo parliament oba king, my Labour government is going to do this. Bwebaka ya conservative, my conservative, buli omuyiye. This is what was envisaged mu regional government. Bweba ya DP, bweba ye NRM, kabaka ye ebayiye regional government. Tebakitegeera. Opportunists. Naye not an opportunist ekibbitikami agagga wadde aguze apartments akoze fetumanyi we bali byonoonera nga badduse olabona yasokola nga abantu entwe gitwerabakulimba betikami atalina kyayina bakulimbakankubaolire ekyo tekiro kiteewa betikami yali Lieutenant Kano Kamya nga mugagga yali pemasa mu magye ogeranye n'abeewaawo pemasa magye galiti amini era wewe amini yagaba amini teyina busosoze obuji nti buli omumba yina bamukomya ate bagundi the man who spoiled the Benin's government was Mariam kuba yawamba government nena jijoza yomufenna atunyemu okunyala nakana Tamale mutani wa Yohana Mirundi na mole na matovu nga tumaliza. You must. President of African Union bamutumako Swaziland aconvincing Gond Muswati why bishop breeding a disease kuba buli mwana babakunganya batwalanga ennakivubo kati babagituulira ennakivubo ne bakola selection abaki nabo ne beerondera mu bavagins
kati baddeyo ne siriimu mukyalo kabaka kasita alondamu balonderamu nga bwe mujja mwesonda babite contest nti district yenu nani abaana babajja mu byalo ne babatwala nga enamboole kati ne basereketingamu the virgins kakati ne basereketingamu abalirekera okulondebwamu kabaka noti abantu bonna kati abakomye kati bajja babagaye nti wakiri kabaka bwakulema gwe tu number 2 abamajje n'abagabula kati baddayo naki but this is an annual event bagenda okulaba nga AIDS agenda kutta abantu ne batumayo president Musoti yamugamba, do you think I like this custom? I don't like it. I'm modern. But the problem is the Queen Mother. Mama wa kabaka wa Swaziland amuzaala bwoko. Olufuno mu lubuto lw'omwana alibeera kabaka is divorced from her husband. Taddayo kwebaka naye. Yadde omusajja omulala. Kakati kabaka abeere nga nyina yamuzaala ki? Omu. Abeera accommodative to others. Kakati bweteebereza nnyoko bw'aba olubuto yalufuna mu myaka gye egyasooka abandons a woman like a man yakitegeeza Queen Mother alina obuyinza bw'amaanyi nnyo kiringa Queen Mother mu Buganda azaala kabaka singa akyali tebalabagana mutabani we bamutumira bantu bwati bakyalabagana anti kabaka akyusa obulombolombo ate yabujjawo bwewabayo kabaka omugwa gwe yeebereka nyina and the kabaka belongs to mothers for good bano banyina banayinza obabiriga kabaka tebalira mu kika kyabalangira kabaka yidya kika kya maama we twereero every clan to produce ki okujjako fumu b'enkima the monkey clan in the history of Buganda Ssaabasajja Kabaka Mutebi ye w'enkima asoose ekika kyaffe tekiproducing a king. We are the custodians of the kingdom. Kabaka bwatta Mugema bamuttirawo to tell you how powerful Mugema is. Sometimes you speak like you love your culture, your Buganda, your traditions. I'm knowledgeable. And you love them. You speak yes, all about them. Then other times you... atobinkwaatiramu bina we bikoma nti kakati ate omuganda omugamba nti ono Kabaka Mutebi ye bw'enkima asoose izi kitaawe yakola ensobi kyobola banne bamulwanyisa era singa process yali ekyaliwo teyalisobodde but there was confusion ti Amini bwe yakibaddiza ne badda mu nnono kyobola tulina babiri oli eyaliwo Mugema yawakanya Kabaka okuwasa abawala b'ab'enkima she preferred okubeera n'ekitiibwa kye ekya Mugema okusinga kiti izimeni rumad nti yawagira abazungu bamutwale bateekeko omulala ye ekyamugema kyali akola ki kyali ayagala teyali ayagala bwa Saabaganzi. Saabaganzi ye mukoddomi wa Kabaka omuyita Saabaganzi. Kakati Muteesa bwe yadda n'akyawa Nyooli n'akyawa ne Matayo Mugwanyi baali bakkiriza obutaateekeko manya abazungu bateekeko omulala nti yamenya akalombolombo. Kakati era by chance DNRM recognize Mutebi ti Salimu Salimu banjulira wa Masaka ng'amaze okulambula liberated areas DNRM helped otherwise baaligenze mu lukiiko obwebunyolo. They settled the matter in court. Was the court decided who was a king in the Bunyolo gold. Singana kino Museveni yayita musibidde Museveni yereputi Kabaka kyajja kiwedde kubanga yabikka akabugo. Amini bw'abagamba nti baga don't quarrel oba bwankima oba si bwankima obulombolombo mubiveeko we in a bad situation. Kakati kyekizibu kyalina nti bw'ozannya n'ensali buli kaseera bakola ki begireeta
naye feudalism yali mubi nnyo nti Obote yabitugirawo where I support Obote. Obote yagamba nti if an ancient society is pregnant with a modern society, the only nurse who can deliver an ancient society to produce a modern society is a gun. Yes. Naye Museveni akozesezza gun. Obote limitation izizi n'Abaganda obutategeera tewali muntu yali asobola kulowooza nti Obwakabaka buli kugwa. Ngobana batujoza bajoze nsine bajiniyoko bwe mbalaba nga balaze wasale bakedde ku makya mbadde mbalaba nga balaze wani nkana vuba banje wajo. So kati bino byonnyumiza obirelatinze otya n'Obwakabaka buli South Africa obwa Mutembi obutatembwa. How are you relating? Ati nkubuulira nti abasajja bayekweka mu Bwakabaka bakugamba Abazungu. A devil will always seek defense in the Bible. Oli malaya omwezi yamukuba amayinja. Onye omwenge kugwekana yakola ki? Teyakola ate kwa mayinja. Yagaba mwenge. Ate Obwakabyenyi. Kaga a devil nabano abakozi b'ebikolobero begweka mu Kabaka. I was explaining it to you. Nti omusajja gweyita Ali Fayed bamumadde obutuuze mu Bungereza. Very rich man. He died recently. Kakati omwana we yafa ne Diana mutabani we. Kubanga Diana waliwo ekiseera wootuuka obwongo ne bufa ngabana abaniya ku bantu abanwanyisa nga tebamanyi bamba malewo. Omusajja oyo tuli ku Diana bwe yafa that man yagaa nti bawa Queen yalagidde batte mutabani wa Abangereza simple as they are, democratic as they are, bateekawo inquest aleeta obujulizi obulaga ti bawa Queen yalagira batte omwana abatte Diana n'eggulu. The inquiry was not interrupted nebeerawo. Do you know nti n'akakiiko ke baateekawo nti Obote abbye amasanga ge Congo agavaako crisis ya 66. Obote ne bwe yawamba gavumenti teyakajjaawo kakoncludinga kalaga amazima teyakabulookinga. Kakati bano mu Buganda nti bo tebamanyidde no such instances are there nti gundi Joseph Kiwanuka, the first bishop, Catholic bishop south of the Sahara, yababuulira ereeta n'abaga nti muleme kuddya Kabaka muteeke mu byobufuzi. Kabaka sheer nonsense. Muteesa ayagala bamukwate. Muteesa yalagira bamukwate sheer nonsense. That was a big word. Nayagala bamukwate Abakatuliki ne baagala okuba Kabaka. You mean the incidents where the Baganda have risen up in the bakwate mundu n'emigo n'amafumu n'obusaale balumbe Muteesa bamukube. The crisis was saved by Oyogundi Cardinal Nsubuga. Yakwata ebyokubayisa byabwe n'abaga nti kamala obbiwa omukisa tugende mu kyaki tusome mugende abalwanyinga mugundi. N'okubira Kakungulu n'amuga nti Kakungulu gamba muganda watema ngumisonyola Sebayinga. Bagenda okukwata Kiwanuka nga taliyo ne bakwatamu omulala. Muteesa n'amuta. Era abasajja Abakatuliki beekalakaasa mu Kampala ne mundu zaabwe n'embu ng'obugalagala embuto zibukuba. Abakatuliki baavayo bakube Kabaka. Ne butandikoga eddiini yatusanga busanze twasaka kuba Baganda. Obuganda bukutwala mu ggulu. Ani aganya okubeera Omuganda? Era bye baakolanga nti nze oyina wonkwatira nkwatira ku ki nfunirawo ndidde mu Bwakabaka bwamwenfunirawo nti ne politikisi wange gwengoba mulala oli nkwatira kalwi mwabagala sente. So feudalism tasobola kubeera mu democracy. Museveni bamuvuma n'abatolera ekinga. But you cannot say nti Kabaka tavuma. No, Kabaka alina aboogezi be naye silence naye akaana kakozeseza olulimi luvundu nnyo kewaŋŋamya nze Kabaka nze nteeka okubeerawo yo si above all nga sina Muganda abakuba Muganda kale batize Mugisu. Ate kankubuulire Mugisu ate ekyo kibanakkiriya yakutya. Olaba omusajja Omuwarabu we yakuba Bush engatto Abamerika baali bakimukubyeko. Yes. Kakati nze democracy
when it comes to democracy, I'm scared about Buganda. Nti balina amateeka gensi baawera amazina ga dance quiz dance kyono kanaga tujjagaza nti afumye Katikkiro bamusaba emyezi 6. I would be in prison several times, but what came and cleared these things. Democracy means freedom. Buli lwagamba omuddugavu ekintu ekibyaga nti omuvuma. Does freedom to speak involve freedom to abuse? Freedom to insult? This is insulting people. Kankubuuze tewagirabako film the last king of Scotland nga bagamba Amin the Scottish bakitwalanga ki the sexy side of Jesus film wagirabako Kenya yakiwera nti Jesus yawasa n'okuwasa ajuwe nti Katonda yatayinza kuddira nabbi bwe n'amukuba bw'ati. Katonda yakwata ekifaananyi kya Yuda Iscariot n'akisiba n'akifaananya Jesus yawasa. But because Christians are tolerant, waliwo omusajja yakola gundi yawandiika ekitabo in God's name nti oli Papa Paulo bawakumeka baamutta bamuwa obutwa ne Faza n'avaayo in the devil's name condemning the area one. Abasambu bo bakugamba gwe vuma Allah naye nabbi tomuvuma adda yalina amaanyi agakuba. Is it what we are going to use about the Kabaka? Will it not extend it what he does? Me, I don't believe in those things. No. In many cases, Museveni oyo akuyita n'ayogera naawe. If Museveni knew that what I was saying is not out of anger, n'omuntu gwamanyi omujoozi naye amanyi that's my anger teginako solution. What is the future of Uganda kingdom? Freedom. If from Saudi Arabia, which was intertwined with the religion, abakazi bafuga emmotoka, abakazi kati bagenda mu parliament, olwondo lwetyo omukazi yeebikiridde omutegeera oti they are gaining freedom. A kingdom cannot survive nga teri insulated. To prepare for such a people. They are part of society. Kakati yuwalake temwabadde musobola omufuna naye aba North Korea abaavumanga Obama nti manke Americans were elected in manke. What do you do to them if they have crossed the border? Waliwo abasajja bali mu nsi eki Liberia yali esala naye ensalo Liberia ne bagamba nti Sergeant Do yasse mukazi we yaga nti mubaleete mbawozesa tukubagane eggwanga likubagane. Abasajja Denmark ne bakuba obufaananyi ku Nabbi Muhammad ne bawera products zonna ezivaawo abawalabu e Denmark babaga nti eno freedom ya media tugenda gikola tuti. Is not a government policy. The policy is total freedom. Era nabali bwe babikola nosanga omusajja nga Obasanjo bali baagala mumusuuza akalulu. Obasanjo ye musajja asinza faamu y'embizi mu Nigeria ze Yoruba emulokole. Kakati Obasanjo yali asiikinga ttaamu ey'okubiri ne bamuleetera omukazi Lawali babamita jali ya Lawali tebamukuba mwenja bamukuta ayenda Polovoki omukafiri to comment on Islamic walaba bamukuba amayinja. But the advisor, the handlers of Obasanjo told him don't comment. But don't comment. Ebintu ebimu ffe tubayiginowa waliwo kibayita contempt card. True. Nti Mbabazi ofono yamukubanga naye bamubuuza ekibuuzo ng'anoonya akalulu but kuyinza Opono nti Mr. Opono has said this and this. Who is Opono? You think Mbabazi didn't know Opono? Tuchita contempt card. If Muhozi was ignored, tiyari batusiza webali. If he was, but in the moment you mention about him, ntotafire agambye yetamukiriza abantu bagamba ntotafire olaba avaayo omwana w'amaanyi.
you are promoting him. Oba oli mu katimba kaabwe muwasanyira bulungi nnyo. Yigirewa gwe nyini bwamenyera okwebuuza ebibuuzo nti what do you think about Muhoozi's presidential ambitions? Muhoozi, that is our kid. If time comes, you even have my children, the others can come, no chitta. But if you say, I will not allow your enemies who support the other side to humiliate you, how many times has Otafire been humiliated? Yagende wambabazi n'agamba yagamba Museveni nti n'oleeta mbabazi kuba president tumukuba essasi. Otafire n'agamba nti mbabazi afudde ekibiina ekya family. Mukazi we wa women league ye secretary general omwana we yalimu ne bagenda Namboole. Otafire tebamukuba akalu, mbabazi teyamukuba akalu kuba secretary general. You opposed okutema mu district zaawo. Wow. Bamuwangulirayo. But Otafire is a man I like. Nti mu kifo ky'okuliira gundi munda nga bano abajja mu kintu kya Muhoozi abalya ssente kubanga abajjirya ssente bajja kudduka. Misizifunangako nezo Museveni bazidusanga omukulu nazitwala mbu fe tuli embwa zaabwe tulina bakolera tatiyega nti salale mwe baguziza ebizimbe balina obujozi katumalirawo obutegeeza nti politics tukimaliriza nabaana ab'emengo balina okukyuka bategeere nga lutaaya